Akakiiko akabagana okulondoola manifesto ya NRM mu ofiisi ya President aka Manifesto Implementation Unit kazeemu okukuba ttooki mu bisuubizo President Museveni bye yasuubiza abantu bwe yali anoonya akalolo okulaba we bituuse. Enteekateeka eno egendereddwamu okukakasa nti Pulezidenti waddirayo mu bantu okusaba akalolo nga bye yasuubiza mu kisanja kino bituukiriziddwa. Okusinziira ku akulira akakiiko kano, Willis Bashasha, ebisuubizo ebitundu 86 ku buli 100 bituukiriziddwa era mu bbanga lino erisigadde waliyo essuubi nti n'ebisigadde byakukolwako. Tusanze nti manifesto yaffe performance eyimiridde ku ebyo ebyatuukirizibwa byonna ku 35 ku 100. Ebyo biri work in progress ebitambuzibwa bikyanga babikolako biri 46% n'ebitanakwatibwako 19%. Obuwanguzi buno buvudde ku byamaguzi ebyagulibwanga ebweru n'ebitundibwa kuno nga kati babikolera wano ate n'ebimu n'ebitundibwa ne mawanga agatuliraanye. Enkola ya gavumenti ey'okuggya abantu mu bwavu eya Parish Development Model etambulidde ddala bulungi ng'abantu 63 ku buli 100 bagiganyuddwamu nga ku bano 55 ku buli 100 bakyala ate abaami bali 45 ku buli 100. Okutuusa obwenkanya ku bantu nakwo kukoleddwa bulungi n'ebitundu 76 ku buli 100 nga mu kino gavumenti eyongedde ku nnamba y'abalamuzi ne kkooti abantu balema okutambula engendo empanvu. Ebyokwerinda bitambulidde ddala bulungi mu ggwanga n'amawanga agatuliraanye okuggyako ebitundu by'e Karamoja ebyali bitandise okutabanguka naye nga kati naye embeera eri mu nteeko. Okusoomozebwa Bashasha kwayogeddeko kwe kw'okuba nti wakyaliwo obugayavu mu kumanyisa abantu ku nteekateeka ez'enjawulo n'okubulankanya ensimbi z'omwewo omusolo. Bannayuganda naffe ababakulembera okulaba nti government programs tuzinyonyola bulungi ate abantu n'eri wansi abantu nabo ne bazitegeera ne bazitwala mu maaso. Awabudde nti gavumenti esaana yeddiza obwannannyini bw'ettaka bonna mu ggwanga. Ettaka omanyi constitutionally ettaka lya Bannayuganda ate byonna bye twagala kukola oba otwala amazzi oba otwala amasannyalaze oba otwala gaali ya mukka oba okola enguudo byonna biba birina okuyitawa mu ttaka. Ate eyo process naye egenze tumenya kubanga eba yetagisa compensation. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza nti gavumenti okulonda abamyuka ba RDC mu disitulikiti zonna yagendereddemu okukakasa nti ebisuubizo byayo bituukirizibwa. Abagenda okulaba nti abantu baffe babakunga bettanira enkola za gavumenti. Sandyagadde bantu abo kwenyigira mu bintu kumala biseera byabwe mu bintu by'ettaka eby'ettaka bya senior RDC. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.